Katukuyita tutya honorable. Mutano ebintu bikyuke mu bannaye efujjo lye mubadde mu nkolako kati nze honorable Nobert Tuyizire. Si Nobert events biri bya Nobert events bya mweri. Mbadde mu nteekateeka z'okwesimba ku kifo ky'obubaka bwa Parliament oba East Africa. Yala East African Legislative Assembly. Ebisaanyizo mbirina. Bulijjo mbagamba nti twasoma budde tetwabonoona. Bulijjo babitekisi mbagamba ababita byakusaga. Maliriza sigini gundi mikono jijo ndi duly nominated candidate. Oliko ne bani? Ha. Ndalabyeko Kiwanda nga naye kakati ngenda wangula Kiwanda nenkona bagisimbeyo mu ttaka. Ndalabyeko Kiwanda gwe mmanyi nnyo. Nalabyeko mulala bamuyita Witonze naye ngenda mu kuba akalulu. Ambaru yali wesimbawe Makindi era n'ogwa. Era ne wano oyinza okugwa. Atufa mirundi emekaju muntu gyagudde kasagwa n'asituka. Ate ezo ziyinza okuba nga zaali preliminaries. Bwali busunsulo baka kakungunta nga kanteekateekera kino. Singa Nobert ogwa ku kino ekifo tebakuyita political failure. Ankyali mwana muto myaka 35 abakuyita political failure. Kati ate olwo abasajja abakaddiide mu bintu nga bino nga bakiwando n'abayita ki. Olwa Kiwanda akyesimbawo mu kifo kye kimu nange. Oba oyangu y'okukimpita. Yala kitegeeza. Ye Parliament egatta amawanga aga East Africa. Yesimbawoko? Yali yasoma. Manyi kusasira omukwano wange nesikakasa. Yesimbawo kweri? Yesimbawo. Ko kifo kyennyini? Kyennyini ogundi yali kasere kusasira ono ye Tuyizire Nobert. Tuli banjawulo. Kisinzo basikiriza. Kifo kye twesimbyeko tuli mu kulesinga ababaka. Waliwo ababaka abaaliyo abajja ne beesimbawo wano ne bawangula kati eri speaker we nasalawo nti ebifo ebyo ebibiri bijjuzibwe. So tugenda kujjuza bifo ebyo kubanga ekisanja kyabwe kibadde kiggwako 2027. Kati okulonda kwadde? Okulonda kuyinza okuba I think kuyinza okuba okawiiki ejja ne Parliament yeronda kyebadde sibatangaziza era buli andaba buli mugoberezi wange buli muwagizi wange kusaba okubire MP wa Kasimo mu government mu bobo tuwera akalulu tuwere generational promoter oyo Nobert events. Abantu abamu tebakulaba nga kazanyiikiriza bakuba bagamba buli wobeera obeera n'akavuyo. Wano kavuyo kikemba kozeeko enako olabye konna. Ate abantu abamu baba tebatwagala bwagazi. Twaba baba balina kutwogera ku bigambo bitukyaya. Abdex namumaliriza namugonza. Sente ziyali abbye zimu twazikwate zimu nazizza. Kati yo namumala ate ekyokubiri sikyala nnyo mwogera kuba neetongolere mu bisi y'aba promoter. Twakola saka eyaffe ya Kampala and beyond. United Music Promoters. Tutambula bulungi, tuli independent, tetukyali nnyo ku Abdex agambye eki. Era ndoza mwalabya be yasigala nabeera baako engumi zaavuze. Kati fitwava mu ngumi n'okwekwata ebitogi ne Abdex. Kaka ni kusasira ono engeri gye yeesimbawo ku kino ekifo kyekimu wadde kyamulema n'agwa. Tosagenda n'omufunako obukodyo obumu oba obubaka obumu n'akuyamba. Ate ngende mufuneko obukodyo bw'okugwa. Mbasi munoonya noonya bamukasambidde basiranda ab'NRM bakakoza sirando wa DP kakozo wa NRM abo n'okwebuuza kubanga bakikola. Ate mbantu bewebuuza ko pozi ngo mwebuuza kensongeza muvirako okugwa. Nomination form ono yenze. Kati bino byebinjogerako okusoma kwange ndowooza okulaba. Kubateereddeko. Nasoma primary, nasoma secondary O level 4 years, nasoma A level myaka 2, nasoma university degree yasooka myaka 3 ne masters wansi myaka 2. Kati mu manja ki? Naye muntu batugamba nga wali musomesa ki ekyakujja mbusomesa? Wana salawo negatte manye n'embeera y'abantu bafe ababulijjo mwabe muyita abawansi. Fe abamu tulireetinga nnyo nabo. Katogenda okwekanga nga okumala olunaku nga nnyimiridde mu kiraasi nga nsomesa. Ate bwe nzija eno ku muntu waffe wa wansi nina kyanfunamu ennyo okusinga oli omuyizi omu. Kubanga bala gye bali basomesa n'ebino bye tukola si bya buli omu.